Mu kiro ekyakesezza olwaleero poliisi yazinzeeko omuzikiti gw'ekiwatule n'ekwata abantu abasoba mu 10. Kigambibwa nti bano babadde basigadde mu muzikiti kusoma ddiini y'Obuyisiraamu oluvannyuma lw'okusaala nga babasomesa babadde bayindi era bonna ne bakwatibwa. Wetutuukidde ku muzikiti guno amakya ga leero, poliisi ebadde esimbyewo amakanda ng'abantu bonna bagobeddwa nga ne bannamawulire tebakkiriziddwa kugutuukako era ng'abasirikale obwedda balawuna ekifo kyonna. Abamu ku basiraamu b'omuzikiti gw'ekiwatule bategeezezza nti ku ssaawa 2:30 nga bakamala okusaala babadde basoma ng'era babadde bategeka kulya kyaggulo, poliisi ebazinzeeko n'ekwata buli abadde mu muzikiti guno wabula nga tebategeezezza nsonga lwaki yabadde bakwata. Ndi omu ku basaaliddemu naye nabadde nakafulumamu nga nakasala busazi kkubo wali nagenza okutunula emabega nga ndaba waliwo abasajja ab'emmundu abeetoolodde amangu n'ennyimirira awo n'entunula emabega ngenda okulaba nga bayingira mu muzikiti n'engaato zaabwe nga batandika kufulumya abantu ababaddemu omu ku omu nga bamuyingiza emmotoka. Teri kwogera teri kukola ki, bonna ne babafulumya ne babayingiza emmotoka ne bagenda. Oluvannyuma ne wajjawo patrol 2 ng'emu yabaddeko ba poliisi emu yabaddeko ba military nga tebakkiriza muntu yenna kusemberawo era bwe tibibabadde ne tugenda. Abasiraamu bano abadde batasalikako musale bagamba beeraliikirivu olw'ebikola bya poliisi era nga babadde tebamanyi ki poliisi kyekola muzikiti gwabwe nga balina okutya nti eyinza etuuka eyo ne basibako ebintu bye batamanyi nga n'ekikola kya poliisi kiyinza okutiisa abasiraamu abalala ne batadda ku muzikiti guno. Nga bazze boogera ku muzikiti emirala nti oluvannyuma balina bye basanzeewo tutya. Abooluganda tubategeeza bannange tuyise mu buvubi okutuuka ku nkulaakulana enge tuliko. Ffe twafiirwa abantu baffe. Abamu ku mmwe mwetuuma amannya ga busiraamu okufuna obuwagizi waffe eruweeru tutuuke mu mbeera gye tulimu. Mwajja ne mundu ne muvuleetera emirembe wamu naffe kakati ate kigenzewo kirala nnyo. Tubasaba bannange tweddeko. Tulindiridde ebinaabavaamu naye tweddeko, otherwise mutukwate bulungi naffe tuli bannayuganda ng'abantu abanga temunnabikola mu bakatuliki kiboterera wali wa ddiini ki. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi wano mu Kampala n'emirirwano Emiliano Kaima, waliwo omuntu yababbiddeko nti muzikiti gw'ekiwatule gulimu abantu abafaanana Abawarabu era kwe kugendayo okukola okunoonyereza nga beekengera nti wandibaayo ebintu ebikyamu ebikolebwayo naye mu kunoonyereza kwe bakoze tebasanzeemu kintu kyonna kimenya mateeka wabula abantu ababadde basomesa eddiini y'Obuyisiraamu. Ono ategeezezza nti abantu bano bonna bakuyimbulwa mu bwangu ddala. Bonna bayindi n'abalala abawano 5 balambirira bonna wamu 13. Bwe twamaze okubakwata ekyo ne tulaba nti kyabadde kikolwa kyakufaayo mu bantu b'omu kitundu n'ebitundu ebyetooloddewo. Naye bwe twatandise okwekebejja era omuzikiti ogwo ne tugusalako ng'enjogera ya leero bweri, enkya ya leero ne tuddayo okukebera buli ekiri munda omwo muzikiti. Naye tetulina nnyo bye twasanzeemu ebirina ensonga ezeekuusa ku byokwerinda oba obumenyi bw'amateeka. Kinajjukirwa nti mu kiro ekyakeesa olw'okubiri lwa ssabbiiti eno poliisi emu yazingako omuzikiti gw'e Nakasero n'esangayo amasasi n'ebyokulwanyisa era n'ekwatayo abantu 18 ng'okunoonyereza ku kyagenda mu maaso. Samlanifa, KTV, amalindirire.